What together with Chinese one? It's fine. Mami Irene, but to make the but to make the way. What do you know? It's going to go. Name but to me. Happy birthday. Linda, come on, come on now. That's seven. Microphone. And Mami Irene, you are fancy. Betinah, how are you feeling now? Never know. Mami, it's okay. It's okay. Christmas. Can you imagine? Kim Kardashian, she's only got Betinah chaka abantu. Tidde kwogera myaka tekimukabya. Nze kumina omukaaga ndiye ekyokwogera. Myaka 16 wetudu. Ejo mu kibuga. Ejo mu kibuga. Otidde nnyo. Nedda. Wazalibwa mwaka ki? Omwaka mami yamanyi. Nze w'ekumi n'omukaaga mami yamanyi. Wajjo mumanye nti wajjo. Kati gwe bakulimbye mbolaga. Mami angambye mbona ntwala ku langi. Ne weesunga. Nenesunga. Nadde manyi nzija ku langi. Yadde yangambye dda. Nti waliwo ebirala yadde yannimbye nagamba ebyo nabivuddemu nabisazizaamu kaakati ngenda kutwalako ku langi. Konze kale mama. Nemugamba nja kuba emakindye. Koye nja kutima ssaawa nga 8. Kati bwemanzi tuzze tutuusa awo ndaba tutuula Joyi bwadde eno bwadde eri neneebuuza tuddawa tetumanyi we tuddawa oba tugenda kutuula awo ate mami mpulira mbuuza baliwo bamubuuza baliwo wa sibitegedde ng'olwo nasanze eddawako naani ne kakala awo
neba muka mukola kyena mukati mwe mulagawa kumbe bona babadde mu ddiini mu lukwe luba lukwe mubadde naye mpulire essanyu kitukanga kumami bebale You deserve it. Okisaanira Betinah. You're so nice. Kino kisaanira. Kino kitono. Naye nga ale kyenjagadde obategeeza nti Betinah mwana mulungi. Betinah ali real. Ate nze njagala nnyo abantu abali real. Abatali plastic. Njagala nnyo omuntu nga kyayogera kyabategeeza. Gamba nti sijja kusobola kyabategeeza nti ye nja kusobola era kyabategeeza. Ate on top of that njagala nnyo abantu abamanyi Katonda. Betinah amanyi Katonda. Katulina ebyo ebitugatta titwakwatagana mu mbeera ey'okuba nti tumanyi Katonda ate tusabira wamu. So kati ebintu bwe bityo bindeetera okuba nti Betinah alabika mu bayimbi bennalinina oba bennina wanjawulomu. Naye akalubi kwenkana kyo muleetawa wangi akalubi kwenkana ki ekintu kino tukirukidde ndoza weeks bbiri kaakati nali mu mmotoka saagala balimba nga njogera omuntu n'awulira byenjogera n'akola ensobi n'akuba essimu n'ambuuza pateyo eri luddawa ogenda kukuwa ogenda okugenda nebagamba kuba naye mugambye muzeeyi alina ba honorable banne bagenda waliwo meeting omu gyagenda okulaunchinga ey'embaga ey'omukolo tugenda kuyimba. Kakati naŋŋamba nemugamba kati nendaba omu naŋŋamba nti waliwo wabadde mu mmotoka omuntu n'akuwulira n'afuna engeri gy'ayogeramu ng'alinga alaga Betinah nti mulina kye mutegeka. Kakati nenkubira Betinah nemugamba Betinah nti bungi bakansolinze bamuzeeyi bakansolinze tetugenda kuyimba bakansolinze naye since it's your birthday today ngenda kutwalako out just ngende tugendeko ku lunch ekyo kiri n'enkita kye nalingize nemugamba nina kutwalako just ku lunch kati awo nenzijira madriz tuze kulya lunch kyekyo ngatera okujjawo temutera okujjawo tutera kugenda mu bifo birala bwe tuba tugenda ate ku kyennyanja gaba wanotajjangawo kitegeera wanotajjangawo mukalango omuwaabi byebitugatte ebyo so kaakati nengezaako okukubirako ku masimu nembagamba nembuuza mu mikwano gye nina gwe nabuuzizza nemugamba nti olinayo mikwano gya Betinah gye wandiyagadde nga sigimanyi gibeereko ku wano ku birthday n'abaŋŋamba so kati kyekyo tewali nnyo jasira tuze kulyako lunch tetulina nnyo kyamaanyi. Betinah omuntu wakubuuza ki ekikaabiza ki kinkabiza sanyu kiriddeko mami ankoledde kintu sifunangako Mommy, thank you, Mama. It's okay. Fine, Betinah. Papa, this is your day. It's okay. It's okay. This is your day. Don't cry, Mama. Papa. It's fine. It's fine. Situle mami yazala wache jo last born kati kyekyo naye tugenda just kati owulira oti tulyeko ne bebi waffe owaleero owulira otya Asibi amawulire. Even ndaba ndi ku mukwano gyange. Neba nange kamera zikekera wakati muleko omugole. Banaye mutuleke ntwala omugole. Wala wako nawe wamanye kuba kitegedde ekyama kino.
Mundeke ntwala omugole bannaye gyalaga. Kati waka akutwale. Ntwala omugole. Niko vai. Vai olaba n'omuko omukulu ali wano. Ogambye kise? Ona mami awaliwo gulu. Waliwo gulu n'ediyu Yali nkuba mama. Munamukolo gwange mundeke. Shakira nemugamba ankubidde n'ambuuza mami n'ambuuza mbona muli mukujja nemubuuza mami Shakira nemubuuza atewa nemugamba n'agamba waŋŋambye mami ajja akutwala neŋŋamba kale ko ye nze nawe ndaga nja kubasanga kunze olazirajasanga 11 mami nkukyali Mama Irene kastandayo waweerwa anziruse emisinde. Nanyigira akaso what? mami Shakira nkukyaye Kwekaze ng'ambe. buli kimu kyonna muba mukikwatanga mubawa space. Tolaba bano abantu banyuma ekifaananyi nga balimu bokka nga batambula naye bwe oli wakwata nga abalala baliwo nera busooka muleke feka tugende eri mujje nga mukuta mu basabu. Mpopozinga kibutu leo. Kati kati mujje mujje nga muyitire nga mutambulira mulayiwe kati mujje naye ebikuyimba byabyo Bakikozeeko. Sweet Betinah nnyabo. Ne Bruno Keta mukwana. Bagamu atuli ne Bruno Keta. Mbona ndio kitemu? Wakula musanyuka TV kumanika kyebyecha. Mlive boy kyaza nnyo abaana ba. Request show. Nebajja ne bazidemu. Mugamba bana abamodo baba. Kale namwe musigale ku ssaawa emu ekitundu. Bagamba katugaleke tuleka agaffe gagazi. Tabannakikola kirala kyonna nkyagala. Okay, nga tebannaba kikola kirala kyonna. Magi, jangu ane.
genda wali batuwayo kabayiti katono muli bali naye katusirike olw'ensonga mami wange yabimanya ejjako buli jani yange olugendo lwange olwa music kutuuka wamuwendi sirubadde nze natandikibwawo n'abannanga abalala be bantandikawo so olugendo lwange lwatandika mu 2014 because twatandikira officially 2014 ne mami Irene ne Daddy Jeffrey n'abalala bannange bonna awo twatandikira so olugendo lwange nze ntambula nga Daddy Jeffrey ampandikira ennyimba ez'omukwano nga bwe nyimbira abawagizi baffe n'okutuusa kati ebintu bingi obufunye ebirabo bingi kirooto kye kitannaba kutuukirira ekirooto kitannaba kutuukirira ndowooza ekirooto ebirabo ekirooto kyenyinza okugamba ekitanaba kutuukirira nze nandigambye nti bikyaliyo okuba sigamba nti byonna byaweddeyo naye bikyali olugendo lukyatambulira okutuuka wano challenges tezibadde nyingi sijja kulimba ekyera nzije nkyogera tezibadde nyingi nti olwokuba nti mbadde n'abazadde ababiri abatuliranga abaana baabwe so challenges tezibadde nyingi ekyo kyekituufu pulaani kizoyina kati omwaka pulaani nyingi abaggalawo music baatugalawo naye tekitugaana kusigala nga tupulaaninga kozi abawagizi beera basigalayo nga bo batubanja pulaani nyingi nnyo era ndi mu ffumbiro byenfumba byenyingi covid time eno gyenyumirizaamu kiki kyeweekoleddemu tewaliiwo kyenkozeemu kubanga tewaliwo chansi yonna nti omuntu oba atambula akolibwa kiriwati tubadde mu lockdown kyeneebaza omukama nti obulamu bwabutuwadde kyekyokka kyenyinza okwebaza mukama tuwadde obulamu era mukama financial mukama abadde asinzira